Manya gange nze Peter Ssewakiryanga ndi mulwanyirizi wa ddembe ly'abaana mu Uganda n'abakyala mu Uganda abavubuka. Nkola n'ekitongole bakiyita Champions Child Care Ministries ekisangibwa e Mukono oyita Gayaza n'otuuka eky'abakadde. Tukola ku nsonga nnyingi ez'abaana omuli okulwanyisa ekisaddaaka abaana mu Uganda, era ndowooza ffe twatandikawo ne kampeyini eyo emyaka giwera kati okudocumentinga, okufollowinga, okurescuinga, okujjanjaba n'okubudaabuda abaana abawonye ekisaddaaka abaana mu Uganda. Tukola ne ku nsonga z'okukukusa abaana n'abawala n'abantu bonna ab'ekika ekyenjawulo mu Uganda muno, trafficking eri ntaano, then n'okufollowinga cases ez'abaana abakukusiddwa okuva mu Uganda okugenda mu nsi endala, naddala ensi eza Buwarabu n'eziriraanyeewo, okubakomyawo n'okubayamba n'okubabudaabuda n'okukola ku misango gyabwe nga tukwatira wamu n'ekitongole kya gavumenti eky'omuwabi wa gavumenti mu Uganda. Tuyina ekibisulo bye twandiise nga rehabilitation centers eby'abaana, naddala abaana abayise mu kugibwako eddembe lyabwe ery'obuntu nga bakukusibwa, nga basaddaakibwa, oba abamu be basobyako mu ngeri emu oba endala. Tukolagana ne gavumenti, tukolagana ne paalamenti, tukolagana n'abalwanyi b'eddembe okugezaako okutunula mu mateeka ne policies, okugezaako okuyamba okutereeza ebitateredde, tusobole okutambulira mu nnono abantu ze bamanyi okutereeza okukuuma abaana n'okubabudaabuda n'okubeera nga tuli ensi efa ku baana baayo ab'enkya. Tambudde mu mawanga ag'enjawulo, naddala America, Australia ne Europe ne mu Africa muno. Mu Africa okusinga baneebuuzaako nnyo, oba n'ekitongole kyaffe bakitwebuuzaako nnyo engeri gye tugezezzaako okusaasaanya, okulwanyisa n'okuyamba abaana abasaddaakiddwa oba abakukusibwa mu Africa. Naddala ekyokusaddaaka kyo kya njawulo kubanga kiyingira nnyo mu buwangwa bwaffe mu Africa, ate nga kikolwa kya kuggyawo ddembe ly'abaana. It's a human rights issue. Ate mu Uganda tulina presidency nti ffe twasooka okukola etteeka mu Uganda, mu Africa yonna ne mu nsi yonna eri describinga n'okulwanyisa ekikolwa ekyokusaddaaka abaana. Then n'okwebuuzibwako mu ngeri gye tuyambye abaana abalala mu Africa okuba nga bakomawo. Mu nsi nga America tugendayo okuyiga, mu nsi ne Europe okuyiga processes ku benchmarkinga, naye ngenzeeyo nnyo okutwala abaana abo abawonye okusaddaakibwa nga balina ebisago. Tulina abaana mu bisulo byaffe ne mu lugendo lwaffe olw'okulwanyisa eddembe ly'abaana, abaana abasaliddwako ebitundu byabwe eby'ekyama oba ebitundu byabwe eby'omubiri nga beetaaga obuyambi obw'okujjanjabibwa obutali wano nga tetulina expertise. So ne tubatwala n'akakomaweera ebbanga eritali lyawala nnyo nga nkomyawo omwana amanyikiddwa ennyo mu Uganda wano eyasaddaakibwa n'agisalibwamu olulimi n'agongobala, baali bamulongoosa mugongo. Oyo gwe twakakomyawo, ate tulina n'abalala abagenda. Naye n'okulobinga kati nga mu America eyo, Congress ya America yayampita okugenda okubayambako okukyusa etteeka ery'okukukusa abantu, okwongeramu issue ya exploitation ey'okukukusa ebitundu by'abaana oba abantu ebisaliddwako nga tebeeyagalidde, either in the process of witchcraft oba mu process of illegal organ trafficking. So bakyali ku age line okugezaako okukyusa etteeka okurecognizinga component ya organ trafficking mu categories ezo zenkugambye as a form of exploitation in the trafficking persons report, which has not been fully recognized. Nagenda mu
mu Benin okumitinga congressmen then bampita ne mu America ogendo ba meetinga teeka eryo likyali mu bbago we tusabira nti we linaabalisiddwa lijja kuba liyambye ennyo Uganda naye ne Africa yonna. Nagendako ne mu nsi eya Switzerland mu United Nations nga tugezaako okubaga nti waliwo human rights abuses ezikwatagana ku witchcraft ezirina okuba nga ziteekerwako essirwa kubanga zikolebwa mu bukambwe ate mu kyama ate Africa yadde babibeeramu naye babitya twetaaga ozidefininga zisobole okufuna global eye and advocacy okugezaako okuziyamba. Ekyokusaddako abaana kati tekikyalina nakwebuuzaako nti kisoboka oba weekiri kubanga gavumenti yakiricognizinga neebaga nebbago ly'etteeka. Twalwana nnyo kyatwala emyaka 10 nga tulwana ne parliament ne tugenda mu communities ntusisinkana abantu. Eggwanga lyaffe lirina okutya kubanga abantu batya nnyo ebintu bye batalaba. Kati abantu babikolera mu kwekweka kw'emizimu n'ebintu ebitalabika nga batya nti biyinza okubalumba ekiro. Kati oli bw'omugaa nti oli asaddaaka tasobola na mwekengera, tayagala na kyogerako, tayagala na kyesembereza, naye nga kibeerawo. Nja kuwa ekyokulabirako nti emyaka kati egisukka mu 15 buli mwaka tukola ku cases ezisukka 45 ez'abaana abasaddaakiddwa. Mubeeramu n'abakulu abasaddaakiddwa oba abantu be basse olw'okusaddaaka oba okuteeberezebwa okusaddaaka. Tulina n'abantu be tukoze undercover reports ezo tuzirina, parliament yaziraba ne gavumenti ne poliisi zetukola nayo nga gyebiri ne mu mwaka guno gwennyini. Abaana bangi be tulina mu ofiisi yaffe abasaddaakiddwa. Emisango mu kooti mwegiri nga evidence. So bye twogerako si bya kirowoozo naye weebiri nakati bikolebwako. Mpozi ekyasinga okukanga eggwanga emisango giringa ebiri egyasinga okukanga eggwanga ogwasooka gwe guwulirwa ennyo ogw'omugagga Kato Kajubi kubanga gwaggwa nsobola ogwogerako ate eyasalibwa ogw'okusaddaaka omwana then jjo ly'abalamu nga covid yakaggwa omusamize yakwatibwa nga atwala omutwe gwa parliament ku parliament era bwe bamukwata n'ayogera gye yali agutwala ne munnabyabufuzi gwe yali agutwalira naye so si kipya weekiri te kirimu abanene kiri ku ground ne mu kibuga muno ebizimbe byolaba ne business ezisinga zolaba abantu bazisaddaakira ate nga bazisaddaakira baana si musaayi gwa nsolo. So kati ate tulina okwegendereza kubanga ekiseera kye tulimu kya byabufuzi kya nnaku nti bannabyabufuzi abasinga bakozesa ekikolwa ekyokweraguza, bakozesa ekikolwa ekyokusaddaaka abaana. Era mu ripootisi zaffe abaana abasinga basaddaakibwa mu biseera byabufuzi. N'olwekyo kati tuli beeraliikirivu era mwenna abali eyo mukuuma abaana bammwe kubanga kati bannabyabufuzi bayingidde mu sizoni abaana mwe basingira. Ripootisi zonna zitulaga nti mu biseera bya campaigns abaana basaddaakibwa bangi nnyo okusinga mu sizoni endala ez'omwaka. Okusaddaaka abaana abantu abasinga ekintu kiri economic baagala okutereeza embeera yaabwe oba okubaako bye basirisa okwekuuma bye bakoze. Kati emirundi egisinga oli asaddaaka omwana n'addira ebitundu ebyekyama n'omusaayi n'abiteeka mu foundation y'ekizimbe okuba nga bamulimbye obanga naye akkiriza nti ekikolwa kyakoze ekyokuddira ebitundu ebyekyama n'abigatta n'eddagala lye bamuwadde n'abiteeka mu foundation, ekizimbe kye kigenda kudduka akimale mangu oba akitunde oba ateeke mu clients afune ssente. Emirundi emirimu abamu bakola emisango, abasamize ne bagenda bagaa nti okusiba omusango gwo olina okukola kino. Abalala baagala kufuna mirimu gibawa ssente, abalala baagala kwongera ku ssente ze balina okuzitwaka ku leve endala. Eyo nanda kava tugiyina eraga verbatim nga abantu bakonfessinga nga babyogera ate ne mu records za kooti mu proceedings za case ze tukoze
abamu bakonfesinze nga batuwa ne records engeri gye babikozeemu ani yabatuma bakikola batya ne ssente meka ze baafuna oba ze bataafuna n'abazadde oba abooluganda bassa abaana baabwe oba abaana b'abaganda baabwe be balinako oluganda olw'ebyenfuna. So kikolo ekyokusaddaaka abaana kirimu olw'ebyenfuna bingi nnyo, in fact ye priority. N'abasaddaaka olw'ebyobufuzi baba banoonya kufuna nga babalimbye nti basobola okusigala mu kifo ekyo oba okufuna. So ebyenfuna ne politics n'okugezaako okwekuuma eri abalabe n'ebirala bikoze kinene nnyo kubeezaawo ekisaddaaka abaana mu Uganda. Tubadde n'abaana bangi be basaddaakika ebitundu ebyekyama basukka mu 6 tututte mu Australia ne mu America okujjanjabibwa nga abasamize basalako obusajja bwabwe abamu tebalizaala ate abamu balina n'ebiwundu ebitagenda kuwona obulamu bwabwe bwonna. Naye bwe tubatwala abasawo ab'ebulaaya abo balina technology ne expertise okugezaako ku reconstructing omuntu n'asobola okuba nga asobola okufuka n'okubeerawo ng'ali alive nga talina kasita. Waliwo abaana omulala gwe twatwala nga bamusala obwongo gundi ng'alina skull reconstruction okugezaako okutereera bamusala ekiso ne kiyingira mu mutwe ne kicrackinga skull eno kati ne batwala piece of skull. Omwana yazirika n'agenda mu koma okumala emyezi gisukka mu 2 kati akuze naye bwadde engulu ne wasigala nga waliwo ekikuba kiringanga nga tewali gumba nga balina odditeekawo yali afuna ne epileptic episodes. Waliwo abalala basalako emikono, waliwo omulala gwe twatwala eyakakomawo oyo ye bamulongoosa mugongo kubanga spinal bali babiri omu yasigala nayo bakyamukolako kati akuze awezezza emyaka egy'obukulu. Ono yakomawo Hope I think be basinga okumanya erinnya nga engeri gye bamusala obwongo bw'abadde akula spinal cord neekoilinga ku the doctors said it was a 120-degree curvature. Nga omubiri gwe gwonna gukavinga nga balina okukomyawo spinal cord ebeere straight naye nga sajjala tosobola kuba. Twamutwala mu state gye bayita Utah n'amalayo kumpi omwaka mulamba yakakomawo ebbanga si ddene nnyo okujjanjabibwa. Ali bulungi naye tasobola kwogera, tasobola kutambula naye kati ali free. So baana bangi waliwo gwe twatwala nga balina omulongoosa obulago muno mu kifuba bangi nnyo be tulina nakati abali mu lugendo kugenda. So tubatwala ne tubakomyawo abatasobola kufuna buyambi bwa kujjanjabibwa wano. Ekyokukukusa abaana olutalo lulabika nga oluweddemu amaanyi lugenda luggwamu amaanyi kubanga twalina coordination luli nga tulina speed nga police efaayo nga organizations zirina unity eri strong tiger responses nga weziri nga ne airport wakubira mudduka naye kakati embeera ebintu bingi ebiri mu kintu kya human trafficking essaawa eno nti olutalo lulabika twetaaga odduzaamu omuliro kuba kati luli twatunuuliranga ensi nga Saudi Arabia netutuna ensi nga UAE kati waliwo ensi Bahrain eziri Jordan Saudi Arabia eyo gye bali Dubai kati nayo weeyongedde ezo zonna ezeetooloddaawo Kuwait Iraq bagenda Myanmar kati ate ne bano be batwala baba babalimbye nabo embeera yaabwe nabo ndowooza baba beekyaye nga alaba bw'omutuukako n'omugamba nti owaaye. Nze nagenda mu Oman omwaka gwali mu 2019 okurescuinga abaana baali 6 keesi eyo. Abaana abo baali communicating ne police n'ebyo baali babakola
ne meetinga police ku CID headquarters ne banzikiriza n'okugenda n'abantu abalala be nnali nabo ba undercover specialist okugenda okurescuinga abaana abo naye ne baŋŋamba poliisi nga yeŋŋamba nti oli ku lulwo bw'oba osobola obbajjayo genda tukimanyi oli ku lulwo bwe banaaba nga batuuse wano tujja bayamba tufulenga emisango gyabwe naye be bakukwata totumanyi kati ffe twawaayo emitima gyaffe ekijja kijje tuli balwanyizi ba ddembe ate bino ebikolwa bitutuuse munda mu gundi kati naffe twekyawa nensooka nensoma abantu bano gye bali across abaana bali spread everywhere mu Oman neninya ennyonyi nentuuka e Dubai nengula n'akakaaya Katonda yanyamba nali nkuzizza ku kirevu ekitonotono nga bw'onyingira bwe nti mu airport e Dubai olabirawo ddala swahaba atuuse omusiraamu nga mbayingiramu ngera bali balina culture yaabwe nti barespectinga abantu baabwe naddala nga oli mu ddiini nenyingira netugenda netukola rescue twasobola okujjayo abaana baali bana ababiri banema kubanga nalina otuuka nga nina almost 26 hours nalina n'abanyambako mu missions eza embassy ez'ebulaaya zesijja kwogera wano nga bancommunicatinga nange okumpa maps wawendi mbaweereza coordinates ne bambulira ekiriwo nga nina 48 hours okugenda okurescuinga abaana mbaleete mu hoteeri nfulume ntuuka ekiro seebaka nempangisa emmotoka nengenda mu hoteeri neyambula abaana ne bampa coordinates nemba nga nvuga nga nkola sweep rescue omwana noyogera naye n'omugamba nti kati weetegeke ngenda kutuukako ssaawa 10 fuluma wabweru tobaako kyoleeta kati ino mission eri dangerous siina ddakiika n'emu ekulinda because bwe bankwata you and I are dead ogenda okuyimirira bw'ati okupakinga emmotoka omwana omugaye nti 1 minute ngenda kuba nyingira ogenda omulaba nga avaayo n'ebisawo bye nakolaki omuntu omuwadde brief omugambye engoye zireke tuligula endala vaayo tugenda fuluma era olaba kakati engoye zange seze ate mu byaleese ng'aleeteddemu n'ebya mukama we byabbye. Anyway, we managed to go in all across Oman. Netujjayo abaana bana oyasembayo twali nayina mujjayo oyasooka namujjayo sanga 4 kubana tukasanga 9 nenvuga about 2 hours nengenda nino n'omulala nenvuga ono yali mu town namuna naye era same time then neno omulala gwe nalino nona ku ssaawa 10 bali abalanga nduzize contact mwendo omukube ngamba kakati sobola fuluma ekisumuluzo mukama wange yakisibiddeyo naye kakati nindaako ku maca ne bamwe akafaananyi nga nvuze almost 4 hours ogenda okumupiikinga ate essaawa zemugaye taliiwo nengumu omutima ninga kamulinde nemugamba tobaako nakyokola ki kyoleeta ngenda okuyingira mu korido waali musikeyo ngenda okulaba jayi n'ebisawo era bwe namusikayo nemugatula wansi nemusindika wansi netuvuga kati ngenda okufuga ndaba text ejja kuba informa bange baŋŋamba oli ludda wa nembaweereza nembagamba kifulise mu mawulire omuntu omu gwe mwajjeeyo yabadde mu nnyumba ya Jeno babitadde ku mawulire nti abbye bamunoonya kakati nenvuga ngenda okulaba gyenva ate poliisi gyedda Katonda nampa amagezi nenfuna wenyingira mu ddungu nenvuga about maybe 3 kilometers nenvaawo nenyingira mu gas station nensira essimu yange nenjijjako nga sina communication yonna kasimu nenkamenyaamenya nenkasuula mu ddungu neŋŋamba nentuula bwentu nendowooza nengangenda kutambula ntya n'omwana ono nabadde nzija wabaddeyo road block abantu nabagaye ngenda ndi ku tourism information bwebe efulumye bajja kunkwatira ku road block mukama nampa amagezi nenfuna cab nga baŋŋambye dda nti cab ziri binaziri nyendinyeko dda nga baŋŋamba nti zo tebazikebera nnyo kuba bazimanyi bakuba bukubi bbayi
nengamba omuwala ngenda kuwa kabo ogende mu hoteli nina abalala bwe ngenda omuwala n'akabira mu mmotoka nga tayagala kuvaamu nze sisobola kundeka wano ne muboggolera ne mugamba gwe vva mu mmotoka ogende nina okunona abantu abalala lusa nje kusaaga wano awo bwe namuboggoleramu n'akkakkana n'addira emigugu gye n'agiteeka mu gundi ne muwa business card ya hotel n'agenda n'atuuka bulungi kati nze neesigalayo for about 3 hours ninde asooka ayite mu kkubo nnoonye ruutu endala kuba kati jjukira sirina ssimu ntambulira mu campus eventually nenzira ku luguudo nenvuga sirina record passport yange njirina naye sirina simu sirina kingenda nfuna wenyimirira nenstopinga nembuuza nengoberera tuuka ku road blocker ne banyimiriza abasirikale naye bwe nabatunulira bwe nti speed gye baddukira ku motoka yange natya nemanya nti information yatambudde kati mbatuukako bwe nti ne bajja ne bafa get out ne bafuluma ne bakebera bring your phone do you have a phone nga sirina simu ne bagamba I don't have a phone I'm just driving around I'm going to town ne bakebera wansi ne bakuba amasimu namalawo ku road block okumala essaawa nga 3 nga dakika nga 3-4 nga beekebejja ne bakebera emmotoka wansi mu mugundi byonna era singa nayina simu singa kati ndowooza ndi mukomera obanga banzitadda kati essimu nenjijjawo nemala nenvuga nentuuka ku woteeri yange bwe ntuuka ku woteeri yange nenfuluma nfune essimu ngule essimu endala n'essimu card tebannabandooza kumanya ani who was involved nfuna simu card nayina essimu bwe nagiwandiika bwe communicating ne bali bainforma banga bali mu embassy ne baŋŋamba get out of the country now ne bwe bakiŋŋamba bwe nti era essimu nenjijjako nengenda ku woteeri ey'abaana kuba essimu hoteeri gye nateekamu abaana abo abana yali different ne hoteeri gye nasulamu ne mikwano bange be nagendako okunyambako ku rescue nabo bali mu hoteeri ndala kati bo bafuluma ba mission agency bo bagenda mu nsi ndala nze nkomawo Uganda bamboggolera baŋŋamba agwe sigala wano ofulumye abaana bali ab'embasi baŋŋamba fuluma bwe bakukwatirako tetumanyi bwe tugenda kukuyamba naye kasito tugambye abaana we bali gwe genda kati nfuna kabo entwale ku airport mba nfuluma nyingira mu airport nziruka tiketi yange gye naliko nali sina tiketi nengula tiketi ya mangu nagula na business class ne bampisaawo nyambadde bulungi nnyo nga munansi kala ye yali enzijako nfuluma bwe nti omuwala wa myaka ng'olabira ddala muto wa myaka nga 14 ndowooza bwe yalaba omuddugavu n'ansemberera hello my name is nga bw'omulabira ddala bw'otyo n'ennyindo ne shape omanya ava Uganda naŋŋamba kiki ne mumbuuza kiki naŋŋamba I have been here for 3 days they told me my boss is going to come he hasn't come I don't have a phone please help me ne mutunulira bwe nti maaso ne mugamba I have only 2 minutes to talk to you come with me I buy a ticket we go back to Uganda because I can't explain now